Ab'ebijambiya balombye amaka g'omugagga nannyini kampuni ensogozi y'omwenge ya Romi's Wine Robert Migadde Kyengera Kazinga mu Kyengera Town Council ne bamutemaatema nabo maka ge ne babba n'emmundu 2. Bino bibaddewo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero ku ssaawa 8 nga bano basookedde ku mukuumi Shaban Were owa Horeb Security Group ne bamutemaatema ne bamukubako emmundu gye beeyambisizza okulumba omugagga ne mukyala we. Emmotoka bamaze ogitikkamu bye bajje mu nnyumba. Omukyala n'afuluma wali ampita nga taata Serugo jangu nyamba omusajja bamusse tamusanze bamunyigidde eri wansi w'ekitanda tumuteeka mu mmotoka ne tudduka. Tuli ku bunkenkere tulina bukuumi poliisi bujja yeyingira etali mu kitundu abamenyi b'amateeka bangi nnyo kuva ku ssaawa 4 kitundu tuyitambula mu kkubo era tusaba gavumenti ebisobole tuyambeko tongere ku bukuumi. Migadde museera kino akumibwa mu kasenge akumibwa abalwadde kayite intensive care unit ku ddwaliro lya Novic Hospital ku Bombo Road oluvannyuma lw'okutuusibwako ebisago eby'amaanyi ku mutwe. Abalala bakoseddwa kuliko omukuumi Werengo ne yatemeddwa omutwe ssaako n'emikono ate omukozi Donantos Kasangaki yatemeddwa ebijambiya ku mutwe. Era nsibidde ku Novic Hospital weba mututte mukama waffe naye bambi yabadde very much injured kiwundu webamutemye wali so dangerous era mu kutusaba busabe mukama Katonda bambi amujjanjabe asobole okuddengula obulungi. Morena Akampa mukyala wa Migadde naye akubiddwa eriiso eryaddyo kosa ne muto we Brenda Atukunda eyasaliddwako engalo. Akampa anyonyodde engeri abatumu gye babayingiriddemu. Bazze nga baagala kutwala bintu era n'emmotoka yange ne bagitwala babadde baaga kamera ne bazaasayasa biki gundi erekodinga bagiyita monita naye ne bagenda nayo okwagala ndowooza kweka obujulizi. Tutuuseeko mu ddwaliro Mengo wajjanjabibwa omukuumi n'omukozi be tusanze mu Bulumi nabo ne babakubye batubuulidde. Kati mukama okege mundu nakuba ekyuma wa ero amaanyi negazigwamu ate omulala nanyongeza ekirala mundegwa bwasi bwenagundi wase kaseera kyakola ate omulala nanyongera ekyokusatu kati nesibire ku ttaka. Basooka mpampajambye ange kumpa esooka eyokubiri nikuwa omwambalo oli nimbayitamu kubayitamu kudduka awo saamanyi kigenda mu maaso kuba wali omusaala gubadde gufuluma mungi kuva mu mutogwa. Mu maka ga Migadde tusanze bataddewo abakuumi abalala era batatuganyizza kuyingira munda nga n'ebifaananyi tubbiridde bibbirire. Poliisi etegeeza nga waliwo emmundu ezuuliddwa mu bitundu eby'Ekabalagala. Era nga alipoota ze tufunyeeko nazo ziraga nti babadde bazze n'emmundu n'ebijambiya n'ebiso. Ne basiba buli omu ali awo ne bakuuliita n'emmundu ya sikaali ono nga kwotadde ne kabasitoora akabadde ak'omwami ono Mugabe n'emmotoka kika kya Harrier. Ponsiano Nsimbi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.